الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Omulungi mulabe wa Salam TV nate twagala okwaniriza mu programu ya feno empisa. Tukwebaza emirimu gyokolako naddala egyo gy'okuweereza obusiraamu n'egya ibadat. Ate nate ne tugamba nti nno tuba tugguse ne programu ya feno empisa mwe tujjukanyiza nga tujja mu byafaayo by'abakaba Allahu subhanahu wa ta'ala ne bannabbi be, tusobole okujjamu ekyokuyiga tulabe ffe tusobola kutambula tutya ngaafe abagoberezi b'omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. N'olw'ensonga eyo twagala okwaniriza nate tugenda nga bulijjo tubeera ne mukadde waffe Sheikh Mahmoud Kibaate nga tutunuulira ensonga bwe zitambula, naye tugamba tukwebaza nnyo olw'okuba nti nno akaseera kano katuwa n'obaako by'osobola okuyiga ng'ojja mu byafaayo, naye ng'ekigendererwa ekikulu ky'ekyokulongoosa empisa zaffe mu busiraamu n'okuzitambulirako. Nga bwe gamba bulijjo, Sheikh Sebo tukwaniriza. Abatulaba abalungi nga bulijjo nate assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Omwanjuzi ono ndi wano nga bwayanjudde yentambula yaffe gye tutambulirako. Nti tukimanyi bulungi nti omuntu bw'aba talina mpisa akaluubiriza bawangala nabo, kumpi naye yennyini akaluubirirwa engeri gy'awangalamu mu nsi eno. Netukyesanga nga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayita mu mpisa okusobola okubeera nti awangula ensi eno. Yensonga lwaki twasalawo tusome ebyafaayo bya Nabbi ate tubijjemu empisa ezo ziyayitamu ng'ekigendererwa gwali eyo ozikolereko oyitemu tutambule obusiraamu butambule bulungi, kubanga Mungu yali amogerako yamugamba nti wa innaka la ala khuluqin azim. Gwenno Muhammad olina empisa nnungi. Aisha ne bamubuuza ekibuuzo ne bamugamba titubuulire ku mpisa za Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Omanyi lwaki babuuza Aisha? Omwami yenna oba omusajja yenna mu maka ge empisa ze zonna zivaayo. Era ffe bye tukulabako eno mu kkubo nga twagala obitegeera obulungi tulina kubuuza abantu babiri oba basatu. Tulina okubuuza mukyalawo yasookerwako, tulina okubuuza owokubiri baana bo, owokusatu muliraanwawo. Abo tulina okubabuuza kubanga ezeeno olwo bayinza n'okubulira nti ogolaba wakati ayambala naye n'okwatibwa ensonyi n'oyambalako. Kakati basahaba babuuza Nabbi sallallahu alaihi wasallam ti owa Aisha, babuuza Aisha owa Aisha tubuulireko ku mpisa za Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zaali zitya? N'abagamba nti ala taqra'una alqur'ana, mwe temusoma Qur'ani, fa inna khuluqahu alqur'an, empisa ze zonna Qur'ani. Enjogerezi muzigamba nti iqra'u alqur'ana, mugende musome Qur'ani, fa inna khuluqahu alqur'an, empisa ze Qur'ani. Kanolwekyo yensonga lwaki Sebo tutambula n'okusomesa empisa. Nga bwe tujja empisa mu byafa bya Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nja nsaba onzikirize n'abatulaba bano bakkirize tubajjukize wawe twakoma, kuba bansomesa ne bagamba ti bw'otamanya byafaayo ate tosobola kumanya gy'olaga. Ebyo byayita ebyo byayita bino bikulagirira nti waliwo ekizibu ekyagwawo ekifaanana bwe kiti, naye bwe twali tukivaamu twakola bwe tuti ne bwe tuti, oba kitambuliramu twakitambuliramu bwe tuti ne bwe tuti. Kyova olaba bansomesa ne bagamba nti ekyateesa abazungu emmotoka ne baziteekako side mirror zirabe history, zirabe ebyafaayo, taarikhi zimulabe. Emmotoka bwemala okuyitawo bweti negenda, ebisigadde mabega ebeera taarikhi. Ati taarikhi oyo bw'otatunulayo mabega wajja kuvaayo emmotoka edduka emisinde. Kati wedduka emisinde bw'oba totunde mabega egenda kukutomera, naye mu taarikhi ng'owugula ng'ovaayo. Nolwekyo ku mulundi gwaffe ogwayita twakyesanga nga Aisha nga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atuuse mu mbeera y'okufuna obubaka, era agenze mu mpuku afunye obubaka. Bw'amala okubeera nti yafuna obubaka, malayika emujjidde munyize iqra asoma, agambye simanyi kusoma, malayika emunyize. Awo wonna twatuukawo. Nabbi bw'amala okutuuka mu mbeera efaanana bw'etyo adduka addayiika. Awo twayigawo bingi, kwaga nti Nabbi ekimudduse okuddayiika agenda kunnyonnyola mukyala we. Omukyala kwagenda okunnyonnyola Khadija amunnyonnyola ebimutuuseeko.
waliwo kyakuyiga kyawa bayigayo ebyokuyiga ekyokuyiga ekisooka twamanya omugaso gw'amaka amalungi nti omuntu bw'ofuna obuzibu abantu bwe basaana bamanye naye olwaleero tulina ekizibu ng'omusajja bw'afuna ekizibu agamba nti waayi saagala hajjati amanye hajjati kaanaamanya ebinaatuukako jjabbe ojja kunvuma okukamala obukamazi kati abantu ne bafa n'ebizibu era ennaku zino gwe mulembe ogujjudde stress omuntu ebizibu bye byonna abeera nabyo nolwekyo omugaso omukulu mu maka amaka galina kuba malungi nga mateeketeeke ekyo ne tumanyamu ekyanti n'omugaso gw'omukyala omulongoofu kubanga ekyatwala nabbi okubuulira Khadija ebimutuuseeko bwali bulongoofu bwa Khadija ekyo nakyo tukimanya ekyokusatu ne twayigamu omukwano twagujjawa ti Khadija radiyallahu ta'ala anha bwe yali amaze okufuna amawulire agava ewa nabbi amubuulidde nyigiriziddwa nkoseddwa mumbikirire yafuluma ogenda okunoonya eddagala eddagala lyagenda okunoonya yamanya nti eddagala siririna naye nina abantu abayinza okuba nalyo n'agenda ewa musajja mukulu Warakatu ibn Nawfali yawo nawo waliwo ekyokuyiga kye twayigawo nti abantu abakulu babuvunaanyizibwa nnyo eri omuntu kubanga Waraka Khadija yalikawo bataata be bangi n'ab'eŋŋanda bangi nanga naye waliyo omuntu omukulu ng'omanyi lwaki Khadija agende wa Waraka ekisooka Waraka yali musajja mukulu ekyokubiri Waraka yali munnaddiini nga tetufuddeyo babusiramu basibusira yali munnaddiini ekyokusatu Waraka yali musajja muwandiisi wa byafaayo n'ekyokuna Waraka yali muntu mulamu kati Khadija nga ebintu bimusindika ogende wa Waraka ibn Nawfal amubuuzeeko amuga nti waayi nfunye ekizibu gwe muntu mulamu gwe munnaddiini gwe musajja omukulu gwe owandiika n'ebintu olina ebyafaayo byosobola okusomamu baze afunye ekizibu kati waliwo ensonga nti omukyalo ono laba bwagenze n'obulumi eri omusajja omukulu ajjanjabe bba musajja mukulu amuga nti mundeetere kati awo mukumugamba okumuleetera awo nabbi sallallahu alayhi wa sallam amuga nti owaayi nfunye ekizibu mbadde ndyawo mu mpuku musajja najja simumanyi gyavudde musajja bwazze ankutte nanyiga naŋŋamba soma ne mugamba emirundi esatu simanyi kusoma nanyiga nga bwanta namugamba walabye okutegerako omuntu omukulu era awo nawe waliwo ensonga tobuguutaniranga nsonga mu mpisa tobuguutaniranga kintu okiwangamu akadde olaba Waraka kyeyakola Waraka yasiriikirira n'awuliriza bw'amala okuwuliriza byonna naga nti ensonga nzitegedde Khadija amuyita ekigambo nga Khadija bwe yali amukoowoola kwegamba neekoola gyamukowoolamu yennyini omanyi Waraka yali azibye n'amaaso yali musajja mukulu ng'azibye amaaso naye Khadija amugamba nti yabna am mwana wa taata eyo empita yennyini erina amakulu etegeeza nti ihtaramta shakhsan omuntu omuwadde ekitiibwa olwayo mugambe nti mukadde wange weewaawo tulinamu abantu abakulu abamu abakuze tebaagala bayita bakadde ate batya olumuyita mukadde ng'agamba nti mukadde nze nkuzaala oyo naye muyigi oba olina kyomwagalamu mugambe nti taata wange mugambe nti haji mugambe nti muyite ekitiibwa kyowulira nga kyakola ki kyayagala mwamala okumuyita ti yabna ammi isma min ibn akhik wulira mwana wa taata omuto ate wulira ebiri ku mwana wa muganda wo embeera eyo alaaka eyo kuyungako okwo kumuyunga okwo kitegeeza nti amulaga obulumi obukola ki obuliwo kalungi kanko ekyokulabirako gwe kalungi tosobola kukola somero kaliitiwamu apaana ate lwaki ate osomesa lwaki sisomesa oli olukusanga kaganaga nti wayi nawulire nti baganda bwabagobye noga ndi bakomewo oba okyata olaga nti basenga bwagobye baaki nogamba bakomewo oba okyali bakojja ogenda okujjukiriza ngaessomero lyonna lyonna lyakyalo tokola kyova olaba gwovaako nogenda olizimba ewalala nogenda endejje kubanga eyo gyojja okusobola kakati noono olwokuba mu kitundu bawamu amuga nti owaayi mwana wa taata omutoti ate wulire byavudde mwana wa muganda wo kati embeera ye musembeza nnyo okulumwa kuba bamutaddeko nti omwana wa muganda wo ebyo zonna mpisa bw'oba olina kyoyagala okufuna kinoonyeze mu bigambo ebirungi
mulimu nekirala kyendabamu okwesiga mukyalawo kubanga utalina mubwesiga era tosobola kugendayo nnyo kitukulu nnyo ekyo onjijukiriza ensonga nkulu omukyala okumwesiga kikulu nnyo naye naawe omukyala zimba obwesigwa kubanga olwaliro betuteesiga oba abantu bateesiga balina ebizibu yamuteresa emitwalo aga agenda omusaba nga olw15 nagamba waye hajati kiki tiwayendeka naga kale kangezeseeko n'olula n'akwata 25 n'azimuwa agenda omusaba namuga nti tewali n'ennusu kati oyo obwesigwa babuleesemu ebizibu tebuliiwo bubula naye Waraka agamba bwati yabna akhi agamba nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yabna akhi mwana wa muganda wange madha tara biki byolabye ofunye biki bizibu kye bikutuseeko Waraka agenda kuwuliriza nabi sallallahu alaihi wasallam amugamba nti munnange nno mukadde wange nfunye bino wammanga mbadde ndi mu mpuku nenfuna omuntu najja anyize angamba nsome sibimanyi Waraka namugamba ddamu olaba okwetegerezo ddamu siwulidde bulungi ensonga yosigiwulidde bulungi giddemu naye tulowooza ali tagiwulidde omanyi Mungu subhanahu wa ta'ala alina ekyenjawulo kiruwa bw'akuggyako ekimu ku bintu byo ekirala kiwa amaanyi Mungu bw'akuggyako amaaso okuwulira akuwa amaanyi mangi tekitera kusangika ng'omuntu yaziba amaaso nga n'okuwulira tawulira tekitera bw'akuggyako oba omukono guno gwokubiri ogusigadde aguwa amaanyi mangi kugamba okuggyako ekintu amaanyi alina wagakuddiriza kati Waraka yali amaze okuwulira naye kuno okuddamu okwo kusaba kwongera kwetegereza nsonga agyetegerereza eddala era bwe yamala okubyogera wakanamuga nti hatha namus nze nkitegedde eyo bagiyita namus era namus oyo gwekugamba alladhi nazalahu Allahu ala Musa yeyakane ku Musa namusi yaliwo sebo tujja mufuna era Waraka bw'amala okwogera ebigambo ebyo n'agamba nti ya laitani fiha jadha nga ndabika nkaddiye otuufu simanyi laitani akunu hayyan singa mbadde mulamu idh yukhrijuka qaumaka ngo abantu batandise okuva mu Katonda ng'akuwadde abantu ebigambo ebyo nga bw'obuuzizza nabbi nebyamufuukira ekizibu namusi tamuwulirangako yajja ku Musa nakyo kizibu kinene nnyo ekyokubiri yeegomba kubaawo ekyokusatu amugamba nti atuwaliwo n'ekibiina kyojja okufuna musajja wattu ali ku bizibu afunye omusajja amunyize abamunyize ali mu bulumi ate ono amugamba ebintu birala nnyo jjukira abagenze kunoonya ddagala musajja amunyize amukoze eki agenze agambe kati namuusi oyo Muhammad sallallahu agamba nti awamukhrijiyahum banajja omusajja oyo n'abantu abo n'abafuna banavaawa qala naam omusajja amugamba naam tewali kubuusabuusa ajja kujja kubanga lam yati rajulun qattu bimithli ma ji'ta bihi illa udi oyo namuusi oyo gwenjogerako talina gwe yali agenzeeko n'atuuka waali wadde omulundi ogumu bwe guti okujjako bwe yatuuka nga waali yaddangayo n'omuntu oyo n'amutwalira obubaka agamba nti wa in yudrikni qaumak ansuruka nasran muazzara njagala ebintu tubyetegereze nnyo abantu bwe balinsanga nga bwendi Muhammad ku byenkulabyeko mwana gwe ngenda kutaasa bonna waliwo ebintu ebiriwo musajja mukulu yayogera ekyaddirira ekibinti ne Waraka tiyamala bbanga ddene fatuufi wambi tuddeyo ku bigambo bino namuusi Waraka yakyogerera mu lulimi yali amanyi okuwandika olulimi olw'Iburaniya namuusi kyali kitegeeza malayika era nga ye malayika Jibuliiru kati ye yali tasobola mugambira mu lulimi luno lwali yali tasinga kuwandiikiramu bitabo ekyo nakyo kikulu nnyo bw'oba ogenza okwogera n'omuntu olina okumanya olulimi lwe togenda n'otuusanga musajja musoga nagamba nti owaayi nze nkutegeezezza olwaleero ngenda kugamba ekigambo kirala kyokka
Onoza nje abakugamba ngenda kugamba ekigambo kimu olina okumanya olulimi lwa munno gwogenzeeko kirawo bulungi kati Naamuusi ye nabbi olwokuba nti Khadija yali yawangalyako mu mbeera z'okumanya ennimi ziri Khadija yakikolako mu mbeera efaanana bwetyo so n'olwekyo abantu tubeere abeegendereza ennyo bwatyo namuga nti ekyokubiri gwe Khadija gwe Muhammadi Naamuusi oyo yazze tagenda wa muntu yenna okujjako omuntu abeera mubaka era ojja kufuna abantu abakugoberera abantu abo bakugoberera Katonda yagenda obbakuwa nabbi nagamba nti awa mukhurigiyahum yeewuunya bana n'abafuna nti yanze ebyo bifaanagana kyekimwewuunyisa alaba tekisoboka omuntu yenna mu nsi yeemanyi kati omuntu yenna mu nsi mu kwemanya waliwo ekintu kyalaba ku munne ng'alaba tekisoboka kujja gy'ali kati kalungi olwali omuntu okugaa nti kalungi oli awo naye oyinza okubeera biliyoni n'ofuna biliyoni nga 10 kakati golowooza nti ozijjawa naye tomanyi nti puroguramu zogenda okukola zigenda kuzaalira ekyo kati nabbi akati nze ng'abantu naabajjawo naabafuna nti ki ekigenda obbampa tannamanya nti bamuleetedde obubaka kakati ye alowooza bamunyize bunyize abonyeebonye afunye ebizibu kati abantu anaabajjawa oletambudde agenze abantu anaabajjawa ekyo kimusobedde omusajja mukulu namugaa nti nedda ssebo bajja kujja kati obwo bubaka Naamuusi tajja eri muntu okujjako gwajjira nga ajja kufuna obubaka era kakasa ogenda kufuna ebizibu okimanyi wekiri ekyo yamugaa nti abantu bwe banakujjira la ansuraka nasran muazzara nja kutaasa nnyo amakulu agali mu ebyo nti ebizibu byonoofuna bingi jjukira betujjukira bwe bagendera Shaami Siriya olwaleero basangayo Musosodooti yali musomi wa bitabo bamuyita Bahira ye n'alanga naga nti ono mumuzzeeka tateekeddwa kubeera wano si wa bulijjo tateekeddwa kubeera wano ekisookera ddala bano abaana bwe banaamulaba bajja kumutta olaba obulabe gye buli bajja kumutta n'agamba musajja mukulu kitaawe omuntu nga nti Abu Talib zza omwana eka si ono omwana gwe waleese tewaleese muntu wa muzannyo musajja tunaddayo kati ate era embeera ekomyewo bamuwadde musajja mukulu omuki nkinjeseza ku bigambo ebyo bibiri kiki tulina okumanya abantu babiri nti bansonga aliwa omuntu omukulu Bahira ali musajja mukulu ne Waraka ibn Nawfal ne musajja mukulu owokubiri munaddiini abantu bonna abaali Shaami tebafaayo okujjako no Bahira yafaayo munaddiini kati kitwale nti singa ogenze mu owino yaffe ojja kulaba abantu ba fasi nga tebafaayo naye omusajja eyayiseeyo kalungi akola ku leediyo bw'anaayimirira ajja kulaba puroguramu esaana okutwala ku leediyo oba ku TV abaako n'endaba ye musajja omukulu ye munnaddiini ye musajja omukulu ye alaba era ekyaddirira bambi ekyakabi Waraka Mungu n'amujjulula n'afa kati Waraka bwe yafa njagala yo tumanye Waraka nga amaze okufa byabuulidde nabbi byaddirira oba tebyaddira ye bwe byaddirira kyekyabaawo kuba singa tuba tutambudde ojja kukiraba kati mwala okuvaako eno mulungi omulabye wa Salam TV tukyali mu puroguramu yaffe eno empisa tulijja mu byafaayo tugamba nti no tovaako ku puroguramu eno tuba ku Salam TV katuwumulemu katono nnyo bwe tukomawo tugenda kuba tulaba Waraka biki ebyamutukako era biki ebyaddira mulungi akyali ku Salam TV assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh nate tukyagenda mu maaso ne puroguramu yaffe eno empisa amanya nkyali Yahya Mustafa Kalungi ne Sheikh Muhammadu Kibaate tugenda mu maaso n'okutunuulira abo twagenze mukumulako nga tutunuulidde ensonga ya musajja mukulu Waraka abasajja bakulu bano nga twabogeddeko ebigambo bingi babeera bamanye ebintu era bingi kubanga baga nti omukadde wamu nonakola atya mukadde magezi kyamukuza n'ebirala abikola ki aba abimanyi n'olwensonga eyo tugenda kulaba musajja mukulu Waraka biki ebyaddirira Waraka nga amaze okutegeera ebyo byonna bigenze mu maaso Waraka bw'amala okutegeera ebigambo ebyo byonna nga babimugambye agamba nabbi nti ekisooka ogenda kukowoola abantu naye abantu b'ogenda okukowoola olina okubeera omugumu kyava amujuliza nti omusajja oyo yajja ne ku Musa naye Musa ebizibu bye yafuna ogenda kubifuna olina okubeera omugumu ekirala olina okubeera omukkiriza njagala ojjukire nti kati amuwa ddagala
banonye eddagala ery'okunyigirizibwa kuli musajja oyo abanyigiriza avuddewa. Jjukira omukyala atudde awo awulira Khadija. Naye olwaleero tulina ekizibu kiruwa nti bw'oba oyagala okunyumya nekibaate kalungi oba olina ekizibu ekyakutuuseeko Hajati gw'osooka okugoba ganti katuwe mukaddaawo tujja kukulaba. Naye ng'ekikugobesa Hajati otya nti ebintu bigenda kufuluma. Naye jjukira nti ono Hajati yakoze ku nsonga yangu. Bamugamba nti ekirala abantu baabo bagenda kujeemera. Waraka abimulaga bagenda kujeemera. Naye kinnumye nnyo nze nga nze musajja mukulu obutabaawo n'ali kutaasizza. Njagala osooke weebuuze omuzibe yali agenda kutaasa atya? Kibadde kimbubbya nange omutwe. Kati awo mutegere ati buli muntu wa mugaso. Omusajja oyo omuzibe kyali alina okutaasa ye yali ajja kunnyonnyolanga abantu. Ate abantu baali bamuwuliriramu kuba yali musajja mukulu ate ng'awangadde ebbanga ddene. Ebbanga lyawangadde lyonna ng'aliwangaalidde mu kwogera mazima, mu kwogera bituufu. Kati ng'ajja kunnyonnyolanga abantu yabange omwana oyo mumuleke. Omwana oyo yakkako naamuusi. Naamuusi yamuleetera ebigambo bya Katonda. Gwe omuntu omukulu ali eyo yiga okubeera nti otaasanga ensonga entuufu tokyalina nsonyi z'okwatibwa. Nayagalanga nnyo omusajja omukulu bamuyita basajja bakulu babiri. Ani nani? Omu bamuyitanga Seeka Kulumba. Sheikh Kulumba. Seeka Kulumba ate musajja gwali wata Sheikh al-Islam. Yali Sheikh al-Islam yasooka. Oba yaddira ono abalala baddeko. Naye Seeka Kulumba ng'ensonga agikugamba sijja kukozesa ddoboozi lye naye ensonga ng'agikugamba. Yakubuuzanga bubuuza nakwata kubulaga nti gwani nze Yahya Mustafa Kalungi kitaawe yaani Kibirige Mustafa Kibirige nagane komaawo nakunyonyoleyo bajjajja abalala bana nakuya nokubona naye yeggwe ki ensonga eno togimanyi. Owokubiri ye Sheikh al-Islam era Sheikh Burhani Semakula. Oyo naye nga yetafaayo tatya kwogera kintu kituufu kyonna. Kwegamba omuntu waba okuze tokyalina by'okuyika. Ekisookera ddala otya kufa nti bajja kutta okyasuubirayo emyaka emingi ennyo. Ekyokubiri otya kuwa birungi nti bajja kuwa ngoye tebajja kuwa nyama tebajja kuwa kyakulya biki by'otaliddeeko. N'olwekyo mu ngeri eyo Waraka yali mumalirivu okutaasa. Kyogamba abatanda bakulya bo batye tetubatuma. Kubanga naye mu butonde ayinza okutira nti waawe nayogerako Kalungi tajja kumpa kakulya kangumiikirize niba gadi musajja omukulu oba omuwadde oba tomuwadde gw'omanyirekayo. Naye nakyalowooza nti ekyokulya kiri mu ngalo zo yalina obuzibu. Ati oga nti obuzibu buvudde awo ate. Buvudde awo naye nga ye omuntu omukulu tumukubiriza nti bonna tubakubiriza okuvaayo. Naye omukulu tumuga nti ate gwe vaayo nnyo oleme kubeerako kyokweka kyonna. Abasajja bakulu katono nnyo balina role mu bintu ebiba bitambula naddala mu community ku kyalo kyo ku muzikiti gwo ku twale lyo okuba nti balina contribution oba balina kibateekeddwa okuyambako. Kwegamba enkulaakulana y'ensi eno etudde nnyo ku bantu abakulu. Ng'ekikituuza ku bantu abakulu kwe kubeera nti okuva ku kyalo ku twale ku Gombolola ku disitulikiti waggulu mu ggwanga muwabula eggwanga muwabula abantu mutaasa embeera kubanga omukulu otuyamba na experience. Ensonga eyo twagirabako myaka gy'enkaaga naye yavaamu bino tetwagala ekomewo. Ensonga eyo ti bwe twagikola bwe tuti yanyuma nnyo. Mwabadde mukozesako ku nkola eyo webali nnyo. Naye omusajja omukulu owoza kimu nze nsirise abavubuka nabavaako kabalabe be banaamanyi abanga abavubuka be muvaako eyo mwayitayo mumanyi ekiriyo bwe gutaba mukisa ddalu. Kati gwe omukulu eyayambibwa n'oyita mu kasengejjako eddalu n'oliwona n'ogenda mu maaso taasa abantu abali olwaliro mu kati abagako eddalu. Waraka kyaga nti nze nja kumutaasa. Tegerekese bulungi? Kati ebbanga byamala Waraka nga afudde ebyaddirira nabyo tebyali byangu. Jjukira
kalungi olinga bwe twabeeranga mu kyalo nga mukola mutya ne bakugamba nti mujja kugenda e Kampala nga togenda nga Kampala oyebaka bagulidde engatta empya bagulidde n'essaati mugenda kukyala bakuwadde n'enkoko manyi twakwatanga enkoko ng'ojja naye mu kibuga bakuwadde n'enkoko gy'otwala kati naye mujja kukeera nnyo nye baasi tiweebaka obudde tebukola ki tebukya bugulawo oluggi n'ofulumako ebweru n'okomawo n'obeeraawo n'onaaba ku mwenda neweetegeka neweesiiga ebizigo kati ate otulo tuzibu oluggi lutandika okukukwata lutandika okusumagira waaye lwaki teweebaka ti neebase naye ng'olimba ekindeeseza ekyo nabbi bw'amala okufuna information eyo yatandika naye ate okweteekateeka n'addeyo mu mpuku n'alinda omugenyi we olwamwetegekedde kati ekintu kituuse mu mbeera ga nti kati nfunye eddagala bantegeezezza waliwo omulimu ogw'okukola kati n'olwekyo mu ngeri efaanana bwetyo kanninde awo nno waayita akaseera musajja teyaddirawo waayita akaseera ng'omugenyi tannadda ng'oli bwagenda bwakomawo alambulako ku mpuku ye n'abeerayo akaseera oba olya kakati ngera bw'omanyi katukireeke ne mu mbeera eno nti omuganda agamba tisemuto wattira eggege era wadda omuya awo ateeka agamba nti ndabika wagandi nooyi ng'amanyi nti ewafunirwa obubaka weewali n'agendanga n'alamba ekyo nno nakyo kikulu okuwa ekitiibwa entandikwayo mu mpisa kya buvunaanyizibwa nnyo okuwa ekitiibwa entandikwayo nina mukwano gwange omu yali musajja mulimi wa naanansi era nga bugerere babeera n'azifunamu sente empitirivu bw'amala zifunamu sente empitirivu n'ayingira mu kibuga n'akola edduuka niyerabira okulima ennaanansi ogwo ennaanansi aguvaako embeera n'ejabagira agenda okulaba ng'ensimbi zikoze eki zikendedde yadduka emisinde okuddayo mu nnaanansi kiyinza kugamba nti kati yaddamu n'atereera kubanga naye akimanyi nti yatereera naye okuwa ekitiibwa entandikwayo kikulu nnyo era okuwa ekitiibwa ekintu ekikukulaakulanyizza ne bwabeeranga muntu ekyo nno wano mu Uganda kyasigadde mu bantu batono ekiriwa kyokuwa omuntu gwa anda gwayisizzaako okukulaakulane kyasigadde mu bantu batono bakika kimu ndowooza kisigadde mu bantu abayizi abaasoma ku muntu nga basomye mu nsoma entegeke ebigambo byogedde bitegeere sinabitegeera abayizi abaasoma ku muntu nga basomye mu nsoma entegeke ate abatasoma ntegeke abayizi abatasoma nsoma ntegeke olw'okuba tebalina muntu mutuufu gwe baba basomako buli omu ne yabasomesa bamukasuka eri kizibu mbadde nga nate kiri liddun kiri vice versa nti abatasoma nsoma ntegeke bendabanga ate abagumiriza nnyo bawalimu baabwe okusinga mu abasoma enteekateeka ensoma entegeke kyenjogerako kyentegeeza kankitangaaze njagala ompa ebifaananyi abasajja abakulu bonna b'oyogerako ensoma yaabwe yali ntegeke ensoma yaabwe yali ntegeke ate etya musajja mukulu yavanga ewaabwe oba bamujjanga ewaabwe ng'agenze kusoma sikuseeka kalungi enteekateeka ya seeka kalungi nti nze mbasomesa kitabo gundi ne batuula ne basoma olwaleero omusajja mukulu alina essomero ateekateeka essomero n'atwala abayizi nakola ne siribasi nga weeri kati tulina ensoma etali ntegeke ey'omuzikiti gwaffe gulina eddalasa seeka gundi yasomesa ajja kusomesa ebigulu ne seeka gugaba ne bajja nga bayiika buyiisa buli omu ayogera byakola ki byayagala ye takyali ntegeke kubanga kyemba kugandi si ntegeke ife abateeseteese eddalasa yaffe ebeera wano lusaawa 7 n'ekitundu naye nga abasomesa baayo be baani abasomesa baffe bategeke bategeke bo oba bayiya buyiya oli nakwatakwata byakuttekutte n'aleeta naye baseeka benkugamba bali balina silabasi kyetegeeza silabasi ya seeka eyasomesa baseeka abakadde yalingawo safiina tunajja safiina tuswala gaaya wa takrib ebitabo wabulirako ebimu era baseeka bonna bakuuza wasoma ku gaaya wa takrib wasoma ku safiina tunajja nojja olwaliro mwene entegeke ne bagamba tugenda kusoma tawhidi tusoma kitabo gundi tusoma hadithi tusoma kitabo gundi naye olwaleero gye tulina omwalimu amanya bumanya nti kalungi yanyizizza nze ndiyo kaŋŋende muyuzeeyuze eyo ensoma etali ntegeke
ate etya ate kuliko musoma musomo ki katugende mu bifaananyi ebirabikako omusajja kanjogere ku taata wange yasomera anti yamuta Sheikh Sharif yali Mwarabu naye tiwaliwo nteekateeka naye newaba atudde awo amwogerako nti sheekhe wange kaakati kyenjagala okujjirako abantu abasoma e Katuumu ku Sheikh Semakula bawanye ekitiibwa Sheikh Semakula n'abasomesa sibe kiri gwe gyoyisa enteeketeeke naye sita nteeketeeke nnyo enteeketeeke gye mmanyi yene eriko gundi manhaji nusuusu fikihi ani nga nze ndaba nti bali ate bawanye ekitiibwa ate abatali bateeketeeke mwabateeketeeke mwe mutawa seeka wange kansokere kubali bogamba nti sibateeketeeke oyo yasoma ku Sharifu akubuulira ebitabo bye yasoma eyo nteekateeka nono abyogera ayasoma ku Sharifu njagala okusooka okumaliriza akubuulira ebitabo bye yasoma nasoma ku Sharifu Sagafi nasoma ku Sharifu Edarusi nasoma ku Sharifu Zakini nasoma ku Sharifu bangi naye basharifu abagamba Sharifu yatusomesanga Matinu Safina Tunnaja eyo nteekateeka era nga tajja mwana ku Safina Tunnaja n'amutwala ku kirala basoma peji ku peji nteekateeka eyo era namugamba adabu al-muallim wal-mutaallim yona nabimusomesa bojja kuona gwoyogeddeko wa syllabus era ayina enteekateeka yes gwe ngamba yewe nteekateeka noli enteekateeka yoli ogirabyeyo bayina ekitabo kyasoma enteekateeka okay ayina ekitabo kyasoma era sebo kankubuulire singa ogendako Somalia abayizi abasomalia basoma kitabo ku kitabo yensonga lwaki nange enteekateeka nagamba abantu bano abali ku TV kuno nti tusoma ekitabo kita Ar-Rahiqul Maktum yenteekateeka ofuna bulungi nkulaba kaakati ate bano abalala benjogeddeko ab'ekilaasi abo nabo balina enteekateeka eya syllabus waliwo benjogerako abo abatawa basomesa bitiibwa abatawa abantu buvunaanyizibwa n'akamu beba abajja obuzzi nga nekyamuleese takimanyi ajja muzikiti n'atuula awo n'awuliriza buwuliriza talina wawandiika talina kyakola awuliriza n'atambula n'akola ki talina nteekateeka ne mwalimu talina nteekateeka kuba mwalimu mubuuza osomesa ki ajja kugamba kyasomesa luli nasomesa okutoola zaka ekitali kibi n'ava ku zaka n'omusanga ng'agenze kusomesa kulima byonna tibyali badde bibi naye enteekateeka bwete bwe yalitambudde ekyo kimu ekyokubiri oyo ateekateeka na luyomba oluusi abayizi ne bamaliriza nga bali mu luyomba ayomba ne munne kati abayizi abo bwe batyo ati naye banteekateeka si nteekateeka eyo naawe luli yavumye ku munne luli n'aleeta kino luli n'aleeta kiri oyo kaakati okomyewo eno ewange mu abateeketeeke nze n'emisigala iri mu batali bateeketeeke nti bo batambudde mu sitakiima bali bateeketeeke tusaagala okidde namu andi bwonnyonnyola ne bangamba abateeketeeke be batali bateeketeeke teeka enteekateeka eyawukana okusinziira kwateekateeka kyateekateeka n'etali nteekateeka kyegamba enteekateeka ye muntu agamba tugenda kusoma ekintu kino tukitambuzeeyo tukiguse naye oli gwe twogerako obuuza omuyizi musoma ki tiyo twasomye ku tawhidi batusomeseza okwewala shiriki onjawule mwasomye eki ne musoma ki byawukana mwasomye eki ne musoma ki byawukana musoma ki tayinza kuwulira kye basoma tusoma tawhidi mumusoma paka dinaddi lunaku kino lunaku ki tebalina lunaku nahudde wabula bo seeka kyalowooza kyagwako ekyamunyiiza kyaleeta kyamusanyusiza kyaleeta talina program kakati tuvudde wali ku nabbi Muhammad weyateegera luli ng'alaba omuntu ayagala akomewo n'alwawo komawo naga nemberange n'alwawo kyatwala ebyafaayo biraga kyatwala ebbanga eriwera kumpi omwaka ombaga nti kyatwala emyezi naye ekyoba osinga okutwalamu ekikulu nti nabbi sallallahu alaihi wasallam okuddayo okufuna obubaka obulala bwonna nga Jibril amaze okujja agenzeko ne wa Waraka ibn Nawfal kyatwalawo akabanga nga tannajja naye nabbi yasigala alambula kuba n'omuganda agamba nti atakirambudde takitta kati nabbi naye yasigala alambula wali kikulwange ekiswa kibuukiraawo n'abeera nga
afunawo embeera y'okwanukula obubaka. Tayib, kati no mu kiseera ekyo wali wayise ebbanga eriwerako nabbi sallallahu alaihi wasallama obubaka bwatandika okukomawo gyali. Obubaka bwatandika okujja gyali yali Jibrilu alayhi salatu wassalam. Jibrilu alayhi salatu wassalam bwe yali ajja eri nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yakka gyali n'abaako ebigambo byamubuuza. Nga tannamubuuza n'obubaka bumaze okulwawo watannamugamba bingi nnyo, nabbi sallama era yaddayo. Kati wamala okuddayo mu mpuku ya Jabal Hira yamalamu akabanga kumpi akawerako, aba akyali mu mpuku omwo asiriikiridde n'akoowoolwa, n'afuna eddoboozi an yamini nga liva ku saidi ye eya ddyo. Agenda okutunulayo nga talabayo muntu, n'atunula ku kkono nga talabako muntu, n'atunula mu maaso talina, naye bamukoowodde bamuyise, n'agamba kiki nekintuuseeko, n'atunulako emabega nga talina kyalaba. Agamba nti nesitula omutwe nentunula waggulu, kwegamba yetoloozezza. Ekyo nno oyinza kyetunoolira gwe nokyerooleza mu bubaka butya, ekyo kimu ku security. Owulidde ekikkanze tokola mputtu, wabula kyokola mu security mbyokwerinda byo weetolooza amaaso olabe biki ebikwetoolodde, kuliko ekyobulabe oba tekuli. Bwekuba kuliko ekyobulabe onoonye engeri gyokiwalamu, bwekuba tekuli otebenkere. Kati nabbi bamalize byonna n'atunula waggulu. Fa idha almaliku alladhi jaani bihira jalisun ala kursin baina as-samai wal ard. Laba ekintu kyewunyisa. Nabbi agani ngenda okutuna bwe nti waggulu nga ndaba malayika eyansanga mu mpuku. Naye malayika eyansanga mu mpuku ng'atudde ku ntebe wakati w'eggulu n'ensi, awaliwo alquwatu rabbani, amaanyi ag'obwakatonda. Kubanga naye osooka weebuuze, entebe yali etudde ku ttaka ki? Iri mu bbanga, ono agituddeko atya? Naye nabbi akulaga ebyewuunyisa n'ebyamagero byalabyeko. Obubaka bukola ki? Bujja. Nabi sallallahu bw'amala okutunula bw'atyo n'aba omuntu oyo atudde ku ntebe, agamba nti fajitu minhu ru'ban hatta hawaitu ila al-ard. Agamba nti omusajja oyo nagenda gyali naye najja gyendi, naye nga nange ntandise okufuna okutya. Bannange, obubaka nga bujja eri omuntu, tujja kufuna obubaka ngeri gye bujjamu, naye si kintu kyangu nga gwe bw'olowooza nti wakedde n'ogenda n'ogula engatto mu dduuka n'otambula n'ogenda. Kankuwa ekifaananyi kyangu nga wakava mu kyalo oyinza okulema ogula ekintu mu dduuka. Olwaki? Anti buli dduuka oba olitya ogava lino nga liri mu bingi bajja kunseera banansekerera n'okunsekerera bwe ndalamuza bayinza okuseka. Laba bw'ogenda okuwalirizibwa okugenda ku mutembeeyi, era omutembeeyi akuseere ate nga yaguze wali mu dduuka w'oyagala okugula naye otyawo. Kati embeera eyo bwetyo ne bw'oba oyingira mu dduuka oyinza okulamuza ennamuza etali ya buvunaanyizibwa. Abo bamanyi baga nti nalabika yakatuuka, kyavudde wali tava kumpi oyo. Naye ne nabbi naye yajja mu mbeera eyo nga ayagala asemberere n'entebe ekejja naye nga alina ru'ba paka entebe eyo yajja wansi neyetuuka ku nsi. Aga nti fa ataitu Khadija faqultu, era entebe etuuse wansi bamaze omuwa obubaka buli bwa zamiluni nga bitwabutegedde dathirun. Entebe kati etuuka emuwa obubaka obulala, ya ayyuhal muddathir qum fa anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur wala tamnun tastakthir. Afunye obubaka obulala buzza bwe mirundi ogwokubiri. Bamusomeseza n'omusomesa ate yali musajja mukwasi. Kumusomesa nga ebintu abikwatirawo mutwe. Kati entebe etuuse bamuwadde obubaka mugamba nti Allah amugamba nti ya ayyuhal muddathir, kati gwe naye ebikkiridde. Kadija gwe yabadde abikkiridde, gwabadde mu kwebikirira okwenjawulo kwonna, embeera ekyankalanye. Qum fa anzir, situka biveeko, va mu tulo, va mu kwebaka, emirembe giweddewo. Ebyo byonna kye bitegeeza. Qum
situkiramu va mutulo va mukutuula va mukwebaka kana kaseera si ka mirembe fa anzir tandika okukowola abantu kisanja hakuna mchezi kisanja hakuna mchezi situka Allahu akbar embeera etandise izinno no aya hiya mabda'u risala yentandikwa y'obubaka bwennyini ziri ezasooka ez'okumusomesa naki yali mabda'u nubuwa kati obubaka butandise okukka twagala tulabe nabbi sallam obubaka bumuseeko biki ebyaddirira awo nno obudde tebusobola kunzikiriza kutuukawo kubanga ate wagazi ekimala nti ebyaddirira awo mumaze okufuna obubaka byafaanana bitya. Alulaba omulungi ku Salamu TV tetugenda kubanga tusukako olwaleero wabula omulundi gwaffe ogenda okujja tujja kulaba biki ebyaddirira nga nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amaze okufuna aya eyo eri mu surati Mudaththir sibe kiri insha Allah osobola okugenda n'ogiranga naawe osoba muno ddala saamu ffe tujja ntukutembeeta olabe mpisa ezaaliwaawo ng'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam amaze okufuna obubaka sebo bansiibulire abatulaba abalungi mwenna gye muli tubeera n'ekizibu kimu kya budde buli lwe tubeera nammwe twalyagadde tusiibewo tusulewo nga tubasomesa naye obudde tebutusobozesa tusaba Allah aweemu obulungi era mbeera abalabi abalungi tujja kukomawo omulundi omulala insha Allah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Omulabi mulungi wa Salamu TV ndanga njala kwebaza nti wadde mulabi mulungi programu yaffe eno girine nga buli ssaawa 11 lunaku lwa mukaaga ekigo ekolagana empisa nga tuzijja mu byafaayo by'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Programu eno ekusubye ogenda kusobola okugenda ku YouTube n'ogifuna bulungi nnyo genda ku Salamu TV Uganda ojja kulaba programu zino zaffe ojja kubanga ozifuna bulungi nnyo wonna oba genda ku Facebook yaffe Twitter kwetuli obaka bonna busobola okutuukako bulungi nnyo singa obanga obutaddeko. Amanya nsigadde ndi Yahya Mustafa Kalungi muganda wange Sheikh Abbas Nseera nkusumidde nnyo manyi nti programu eno beera ng'ogiraba era nikwagaliza ebirungi ata kumira mpira bakume. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.